Olunaku lw'eggulo omukulu Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'ategeeza nti enkungana za Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ziyina okuyimirizibwa bunnambiro kubanga eggwanga liri mu bunkenke. Wabula wayogeredde bino nga ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asinzidde mu Canada n'amutegeeza nti weerimba, ezange tezigenda kusigalawo, ezange zigenda kusigala nga zitambula era wenkomerawo wennakoma wentandikidde. Museveni nno munnange abadde amanyi nti atambulidde kaweevu nti era ebyo biteredde, naye ate munnange n'atamanya nti ate ebibye byeyongedde bweyongezi kumenyeka bumenyesi era nga bwe twegoyera kati essaawa zino talina kyagamba, talina kiddako kubanga bo Bannayuganda bategedde Museveni abadde atulimba ebya bbomu era bbomu badde bazeeseetingira n'enanga ze ne bazeekubira ate era nga batiisatiisa bannansi. Mwana tuno bw'atyo Yoweri Kaguta Museveni bw'akuumye eggwanga lyaffe lino Uganda ng'aliteeka mu kutya mu kubuzaabuza mubeere awo nga mutya nga mukankana nga munnange temulina kye muli wabula nga ye ayisaawo bigendererwa bye. N'olunaku olwaleero Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'amaze okuzibula Bannayuganda amaaso posti yakozeemu eyabadde ku show ya Cindy ne Shiba wali ku Ekololo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine we yayogeredde nti oba ennaku zino bomu tezikola ku bivulu zikola ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yekka. Bw'atyo omukulu Yosei Buhabulwa n'agamba nti nedda omwana ono agenda kundabisa kubanga era yandabisalabisa dda nakati akyagenda mu maaso n'okundabisa. Kanveeyo mbeereko kyenjogera ku bigambo bye yagambye bannansi nti ebbomu tezikola mu kubeera nti zikola ku bivulu tezikola mu bivulu wabula zikola ku nkungana za pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era Yoseri we bukyali kati ali mu kupapala anoonya ekiddako takiraba kubanga bannansi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabalaze amazima nti ono omusajja gwe muli mu kwekekuunyaako ye ayina bigendererwa bye birala ne mu ggwanga temuli bbomu. Kino nno kyamukubye wala olunaku olw'eggulo n'avaayo n'omwasi ng'ategeeza nga pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nti ne bw'anaakola atya bagenda kuyimiriza enkungana ze. Naye tetumanyi oba zino enkungana Museveni ali ready naye agenda kuzimiriza kubanga ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yagendako mu vacation eyo mu ggwanga erya Canada. Ate nno sina vacation yagenda kukola mirimu egy'enjawulo era nga nagyo gya kibiina. Kati Museveni waawulira nga waali wookya, awulira nga waali tateredde bulungi kubanga essaawa yonna ekiddako kyo akimanyi nti omwana amuleetera omuliro. Pulezidenti w'eggwanga ye ebibye biteredde kubanga bano batandise okutya ate kulaba Museveni apapala omanya kaweddemu dda, akayoseriko kaweddemu dda. Uganda togenda gisobola Museveni. Either tambula otuviire va mu kkubo lyaffe oba sigalawo olabe omuliro olabe. Bino tubikugamba nolowooza nti tuli mu byakusaaga, nolowooza nti no tuli mu byaffe. Ne kati ogenda kakasa Uganda kyeki ne bannansi kyeki ate era bannansi nti bye balina se esembayo ku ggwanga lyattu Uganda. Bino byonna wabikoze naye nga wabikoze ng'okimanyi pulezidenti w'eggwanga tali mu ggwanga era mukimanyi bulungi ali mu vacation era mwagala wakomawo mutandika okukola olutalo mu kuba abantu amasasi mu kuba abantu bomu. Ffe tulina bujagala bwe twakoze twakolayo akantu tekaali na kantu banaye accident happens era nga n'oba togyetegekedde accident zijja ze mweteekako nti Bannayuganda bave ku nkungana za pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kubanga eggwanga lirimu obutujjumbuzi mbwe era abantu baafa. Naye ng'ate munnange tujjukira mu mwaka 2010 bbomu yawaatuka netta abantu awo Erugogo ate abaali bakebeddwa abaali mu kivvulu ekyo. Kati simanyi oba ku luno kimugenda kwasa ki era musindiikiza pulezidenti waffe agende eyo gye musobola omukubira bbomu bambi muswadde mutusanze tulaba, mutusanze tutunula, mutusanze tumanyi, mutusanze bannansi. Ennaku zino amaaso gaabwe gali open, bamanyi ki kye baagala era bamanyi ki kye balwanirira. Museveni kaweddemu tolina ky'otugamba kubanga era n'ekiddako era tokirina. Bwe Uganda yagaanye bugaanyi nga bagenda kutoolawo ebigundi ebigurupu kati n'ekirala kye nawuliddeko mu nkuubo bane mugambe nti mbu teekawo ukome
nti ogambe nti mbu ye tuli bameka abali mu kuwuliriza ekibooziboozi. Omanyi nze ndeeta ekibooziboozi naye gwe n'okijjamu ekyokuyiga. Tuli bameka, muli bameka abawuliriza. Okay, see you. Gamba nti otyo nze omanyi mbabuulira ebintu byange ne mulowooza nsaaga. Waliwo abapulaaninga ebisanja byabwe binaaba biweddeko, balinayo ttiimu zaabwe ze bafuuminze ezigenda okuvaayo zitunule mu kamera zigambe kaakati batusosola tebatwagala ate ekibiina bakifuula kya famire. Naye njagala kubategeeza mu mutima mulungi ng'obudde bukyali, bagamba naazina obulungi ava mu ddiiro. Ku nsi kuno waliwo akayimba ke tutera okuyimba, wajja bwereere noddayo ku bwereere. Ebisanja byammwe bwe biggwa, kubanga mubadde mu pulaanize ekintu kino mukikole ng'ekiri mu FDC, ng'eyo yegenda okubeera exit route, ng'abakulembeze abamu abaali baagala okukozesa buffe tubavume batandika okunyiiga bagambe mbu ekibiina bakidduseemu, naffe ne tubalya akawaani. Kaakati waliwo nakano nako mugambe muti otyo nze mbaleetera obuntu bwange naye ne mubuzalawa. Kati waliwo enteekateeka ya mukulu Museveni okwagala okukomyawo abantu be yali yatwala, kubanga akimanyi nti bannayuganda naddala abaagala enkyukakyuka ekisooka musonyiwa mangu, ekyokubiri mwerabira mangu. Temulowooza nti bino bye muli mu kulaba Musimanyi Furufiga atandise okukola bwati, Musimanyi Ronald Mayinja atandise okukola bwati, Musimanyi Ashibaga Kato atandise okukola bwati. No, guno muzannyo musetinge mubale. Bw'oba oyagala okukolera abantu ng'omanyi wali wagenda wa Museveni, toyina kujja gye tuli. Waliwo enjogera egamba titunaabalabiranga ku bikolwa byabwe. Toyina kujja kugamba nti nakomyewo mu bantu. Ebikolwa byo bikulage nti wakomyewo mu bantu. Ffe tetuli basiru, nze sisesema n'endya. Ebyo ate kamba kuwulire, buli lw'oliddanga emabega ogenda kufa. Bw'osalangawo okumuvinga mu maaso, tambula. Naye buli lw'odda siteepu emu emabega obozeeyo almost ku square one. Museveni abadde akozesanga nnyo ekintu ekyo nti abajjamu abantu mu kaseera ak'akazigizigi we mubeetaagira n'abatwala ne balinda nga mumaze okuyita mu kaseera ako ne beefuula nti kati balokose. Bannaye kambabuulire, omulogo talokoka. Abantu bakimanyi nti bannayuganda tuli galibo, nti leero nja kukola ekintu enkyanzije n'amabugo. Muyina okunyiiga. Tubaddengawo nga tebaliiwo, tubadde tetutambula. Waliwo ne yatusuubiza ano n'agamba nti bw'anaava ku social media tewagenda kubaawo struggle. Twagwako, twali tukeddeko ku makya n'olaba nga teri ayogera ku struggle. Mulekeraawo okudda ekyennyumanyuma. Okudda ekyennyumanyuma ekyo kye kibalemezaako amaziga ge mulimu kati. Nze nina moto yange sisesema n'endya. I don't vomit and eat. Bwe mba mwagala tutambule, mwewala okudda emabega. Once bitten, twice shy. Museveni oyo omulaba yalina mission ya kuwamba ggwanga, era neeyamujooga nti kasajja kakyafu agenda kale kayeeruweeru. Ye teyamunyega kubanga yali amanyi kyayagala. Ekibuuzo kiri nti mmwe mumanyi kye mwagala oba muba mutambula nga muddako emabega ddakiika 2-3 nga mukomawo? Njagala mubeere bagezigezi. Bwe tuba tulina gye tulaga tufokasinge ku lugendo lwaffe. Totunula mabega. Ojja kubanga abantu abaafiira e Babilooni, aba Sodomu ne Gomora. Simanyi ye Sodomu ne Gomora. Katonda yabawa ebiragiro n'agamba nti temutunula mabega. Abaawaliriza empaka lwe baatunula emabega baafuukamu ki? Bibumbe.
so bino ebintu wamanga muteeketeeke kubanga bigenda kujja. Ekisooka, waliwo ttiimu y'abantu abaagala okwawulayawulamu Nuupu era ndowooza bagenda kulonkinga ndowooza either ng'omwezi guno guweddeko oba omwaka ogujja. Naye obuzibu obulina kye balina, Kyagulanyi ono Kyagulanyi Ssentamu musajja mugezi, oba ani yamutegeeredde oba Katonda yamutegeeredde okuddamu okutambula. Tuwa zino zaalinnye mu pulojekiti ebadde egenda okugwa mu Nuupu nga mwena egenda bakwata off guard, kubanga wabaddengawo abantu nga bakimanyi nti be bagemu changer, nti be ba influencer, nti be batambulizibwako ensonga. Bwe baamulabye ng'atuuse Embarara nga tayinaayo mukulembeze ku ddaala lya MP oba meeya, naye ng'abantu bangi baatiddemu, diru ne bagamba nti owaayi akasajja kakyayina amaanyi. Ne bwe tunaaba tugamba nti tweyawudde tuyinza okifuuwa nga tuddamu tukizza munda. Gamba nti otyo, gamba nti otyo. Tuli bameka nze mbawo olugambo, nze bino bye mbawa bye byabaddeyo, bye byabaddeyo. Tuli bameka abatulaba bannange, anti siraba nnamba y'abantu. Enamba y'abantu sigiraba. Tuli bameka? Kyagulanyi badde bagenda babadde bamupulaaningira, naye kasita baalabye ekyabadde mutuwa, kasita baalabye ekyabadde mutuwa, bakomuredi tebumanyi musajja oyo pulaani gye yalinnyeemu. Omusajja Kyagulanyi oba Katonda amwogereramu oba ayina biki ku mutwe. Pulaani yabadde nnene bajawulemu wakati bwe kwakya. Tugenda okutandika okweyoolayoola nga budde buyise. Akasajja bwe katambudde munansonyiwa si kujerega. Kyagulanyi bwe yatambudde abasajja bazzeeyo ku drawing board. Kati pulaani yeeno. Pulaani 1 yakuddamu kuwamba, kidnap. Baayagadde okuleetayo ekirwadde ekirala ne bamanya nti kakati ne popularity tebakyagiina. Okiwulidde? Kati kye bagenda okukola olw'okuba bategedde nti the only survival now kuteeka kutya mu bantu ebya bbomu byagaanye, togenda kuddamu kubawulira nga boogera ku bya bbomu. Era bwe banabyogerako nabo bamanyi nti baaswadde, naye babyogerako mu byalo eyo batiisa ab'omu byalo abatali informed. Era ky'ovola nti kati bw'ogenda mu jjinja ssaawa zino batambula bagamba abantu nti tulina abatujju, kubanga abantu abamu abali ebbali w'ebibuga bambi tebafuna information. Kati obulimba obwo baabututte mu byalo, bagenze okulaba nga banaabuteeka wano e Kampala, muli bagezi nnyo. Kati bagenze bali mu jjinja eyo, bali waffe eyo mu Bagisu, naye ate nayo tekijja kukola kubanga ow'Ebugisu ajja kugamba ewabanga muno mulimu bbomu, e Kampala ate ekibuga ekikulu nga teri. Kati pulaani ziizino kuddamu kuwamba, naye ate obuzibu obuliwo. Pulaani za Tebuhabulwa zonna tuzimanyi, buli kaabala tukamanyi era tumulina mu ttaano. Talina kyagambayo Museveni ebyaffe byesonyiwe, ensi yakuzira, Bannayuganda bakutegeera, takutegeera oli mufere, oli mubbi, wajja kwonoona, wajja kusaanyaawo, buli kimu tukimanyi. Naye akasiriikiriro kaffe oluvudde nti tuli basiru. Kati ogenda kuwulira omuliro gw'Abannayuganda abaagala ensi yaabwe nga bagambye twagala nsi yaffe, tolina kyotugamba. Ate nga tukugamba ssaawa yonna nkagenda kugwamu, ogenda kuteekawo kakokola tondeka nyuma, olwo bannansi beddize obuyinza obw'eggwanga lyabwe. Museveni tolina kyotugamba kubanga era tolina kyoddamu, tolina kyoyinza gamba Bannayuganda abalina enjala y'obuyinza bwabwe, abalina ennyonta ku ggwanga lyabwe, abayaayaana okulaba nga Uganda yaabwe efuna eddamu okufuna omuntu omutuufu ayinza ogitwala mu maaso oba omuntu omutuufu ayinza ogikulembera. Buno bubadde bwe bw'oli mu kubala
ffe abasooka obubala era twabuyita mudda. Kale ke kaseera munnansi ate abeeko ekyenjawulo kye yeegattako ku lwa Uganda yaffe n'ensi yaffe okusigala ng'etambula. Museveni takyalina kyagamba bannayuganda, nnyongera obbajjukiza nti bo obudde bwa Museveni buweddeyo, wabula anoonya w'ayinza kufulumira, ayinza okuddukira naye tannafunayo. Naye nga ffe tumugamba ffe tuli redde nnyo naki kyaba asazeewo, kubanga bino ebigenda mu maaso byonna tubimanyi era n'obubadi bwe bwabala bwonna tubumanyi, naye okusirika kwaffe munnange akifudde kintu kirala nnyo. Nate tumugamba ajja kubeera bulungi, ajja kutereera. Uganda ya bannayuganda era bannayuganda be balina sse esembayo ku ggwanga lyabwe.